Anti okusingira ddala badde nfuna okutuukibwa kiisibwa baseka ngamba agenda kunyiga mwalaba vidiyo ze yakola nze ng'omuntu mbadde neeraliikirira kitegeera naye kati tuge tumalirize tujja kuba tubabuulira nze ng'omuntu mbadde mu kutya nakati wano wendi mpulira mu not safe kitegeera ng'oli ku poliisi Soko je. Lona agenda kufayina statement yagenze. Akatambi ke bampereza akulu yawo obujulizi anize ne muframing nga mukintu ekyekiseera munyaze kuharmonizinga na muntu ate mweka polisi kwata mu bwoba oli bawunsa omuntu mu directing ekituufu kyalina okukola singa mwana wo gwe batisatisa nti bagenda atiisatiisizaki nze ntambulira mu kutya omanya amasimu teriyo bujulizi nga Sheik Umar lwagamba nti agenda kubona amasasi ne bw'oleeta baloya bina nga kuliko lwakafuuzi kuliko lukwago kuliko ani ogwo omusango Ngati twasoma kale. nga atidde mu bigambo bye yamutemako neŋŋenda nendaba Umaru n'agaana okumusonyiwa okitegeera neneegayirira Umaru nga bwe kisoboka Umaru n'agaana ku defamation gye yamukolako nenemera ku Umaru nesituka neŋŋenda ewa Umaru leero Umaru nakkiriza nagaa nti bwekiba gwe godfather nzikiriza kamumale okusonyiwa oyo mwana mugamba ajje anetondere nkole ki musonyiwe ate omwana gwazze azze na poliisi tuli awo bannamawulire weebali bonna buli omu aleese sayidi ze beetonde poliisi ezze muveewo ono alina omusango wiiki kesi ng'onaagiroopya ali mu kkubo nga agendawo wa Umaru ku bigambo byataddemu kesi kijaroopye musamba violence. That is a petty case bakusiba ekinene ennyo mwaka ekitono myezi 6 n'okusonyiwa n'okola ki bale gwina bujulizi bano abasirikale bo baba balina kye bakwagalamu tebasobola kukuwabula ng'oli osiwe yawabudde mukazi we kuba ne mukazi we naye ejjo oba okoosa ejjo yazze nga alopa attempted rape era ku muntu atya nga bafiiringa guilt olw'ebigambo bakoze eki kakati ate bwovudde awo n'oleeta Sheik bw'ate simanyi yakutiisatiisiza
okuli okuntuga okumbuzaawo okunkuba amasasi ani kwa ebigambo byabadde byalujjudde obutambi weebuli ku YouTube, TikTok, Facebook buli wamu singa omutuma nti etayo akatambi nga gamba nti genda kukuba amasasi weekali abasirikale bagamba oli abagambye ayina obujulizi ng'ono amugamba omukuba amasasi okumutuga okumuwamba n'okumutta obujulizi babubaleeta ate no si kooti abeera alina buleetera mu kooti naye mulimu ebintu byetulina kukola ngaffe abavubuka okitegeera tokwatanga munno n'omufureminga n'omugamba ngendere waagundi oyogere naye ate ogenze kwogera nagundi gweze kukwata muntu eze gwoba olaga nti nze ndi muki ndi mu geemu yakwata Umaru nze sinatuuka kubeera na ssente zirwanagana na Umaru kuba enjovu ebbiri we zirwanira ebisi bikola ki oba akuwangudde oba gwe omuwangudde omalirize yali ayina obukadde 10 osigaza bonna ebyo sinnabituukamu kakati bano abali kuono Cephco amuwujjirako obunyama kubanga afunye ka platform akatono be bamuwa ebyekisiru gwenze lwana ne Umaru oyo n'omusobola golooza oba olina kusimanya bano abakubira obusima bakola mu state nga beekwese n'okwekweka bwe baali bakusiba tebajja kaligoza boofunye okwosa ejjo kubanga ofunye kali mu light osinga ba Umaru baalina amaze emyaka 10 mu eyo system tubeeremu n'obwongo nze nyinza okuba nga ndi munnaasana nga nyina ano DPC nga mukwano gwange naye sisobola kukola musango ne mukubira kubanga teyaŋŋambako nti menya emiki ze misango era bw'omukubira agenda kugamba ndi mparara naye ng'aliwe yeebase nga neibawo nati neera kyekyatuuka ku Cephco bwekityo yasooka kakasa fulufiga nti nina abanene bwe baali bamusiba teri munene yakola ki aba tikitoka bonna mikwano gye beekuŋŋaanyiza ku kooti nga basoba ne mu 100 omulamuzi n'abagamba nti njagala emitwalo 4 bailout gyabula eyagireeta bamuyita Calvin Kayanja yava eri ku ofiisi ye najja ng'avuga emmotoka alete emitwalo 8 kati gwe ng'abadde akoze ng'obatabaganya bagata kikyozzaako gwe basiba wano wabaseka Umaru ngenda kukola statement mujulira ku bino naye Cephco bwe gumuluma njagala akkirize nti buli ayiga yenna ayiga amaze okukola ensobi naye kibi nnyo okuyiga ngo maze okukola ensobi omugezi yenna ayigira ku nsobi yamuki ya munne bw'obanga okasuka ejjinja sooka olabe w'oyimiridde bw'oba oli waggulu nga gwokasukira ali wansi kasuka naye bw'obeera wansi nga gwokasukira ali waggulu tokola ki ligenda kuddira ate no Cephco yeegendereza ejjinja lyakasuse liyinza omumukuba teeke waaga Sheik Umar Mutisatisa Sheik Umar na Rapinga mukyala we nga bamukutte n'amuleka ewange ne mulepinga era neggulu mukyala we gempulidde neggulu mukyala we yabaddeko ku poliisi wano n'awaaba omusango nti namukwata era ne evidence eraga nti namukwata akapale bakayina akapale k'omukyala ak'omunda bakayina so tinakwata mukyala wani wa Cephco namulepinga nga bamututte so olwaliro Cephco nze muyise kwetonda nga nkozesa ono omwami azeze Cephco bwe nali ŋŋambye nti banaye sijja musonyiwa teyeetonda naye omusajja ono Godfather nze mwagadde nnyo ngenza okulaba ali muwange mu ddiiru nzize Cephco mwetonde ne mugamba musajja ono sijja kumusonyiwa emisango nga gyambuuse edda mu ngalo zange nti amusonyiwe ne mugamba katagenda okukola bamusonyiwe muleke olulwo bali sijja kubagamba nti kale tuba omuyita omunone nti so ate ye Cephco kyakoze nga tutuka wano ku poliisi kati omusajja ajje tuyimalira wano ku poliisi kakati omusajja antisatisa okubbira nti nenebeota ngubumpimpi Cephco yabadde yampawabidde dda era nzize nga bazze kukwata kiwedde poliisi bwetunudde mu nsonga neŋŋamba nedda Cephco ayagala kubaza bubi poliisi era omukyala abiwuliriza n'agamba ono ayagala tukozesa nsobi ali mu ntalo ze ezeri abantu eza social media ayagala aziteekemu poliisi nga tewali poliisi weebiyingiriramu era bebato ne batusindika agamba mugende mumalire ensonga zammwe ebweru ng'omukwate gwe babadde bakutte kuba poliisi yeeyina evunaanyizibwa buli lwojja n'ogiwawaabira omuntu nti gundi muyinako kino evunaanyizibwa okujja okukukwata oba okukunonanga be bannonye nekweta ku poliisi netunula mu nsonga zirimu amakulu teziri makulu zeegasoba so bwe zinunuddemu netusindika ebweru
ensonga tuzimalire ebweru, ensonga zino nga bye bamugambye si za poliisi. So nangirira nziramu omulundi ogwokubiri nga mumaliriza badde ntumye Godfather kusonyiwa mwana ono, naye ngenda kulayira ebirayiro ebitakkirizibwa mu busiraamu, male ndayira ebyobusiraamu. Ekitakkirizibwa mu busiraamu kigamba nti ndayira okudda ku bbeere lya nnyabo kigenda kusonyiwa Cephco. Bwe mbanga nnina omusango nsaba Cephco ankwate, naye bw'abanga ye nze mulinako omusango ngenda mumukwata. Naye ndayira ekyobusiraamu nti wallahi billahi tallahi Cephco bw'onoolemwa okuleeta obujulizi bwe nakwata mukazi wo, munnange embuga ze zijja otulamula. Era amateeka constitution tewali ali waggulu w'amateeka. Era bw'onoolemwa okuleeta obujulizi nga nfunisizza mukazi wo olubuto, nsuubira nja birekera ab'amateeka, naye nga nkakasa tugenda kufaafaagana. Assalamu alaikum.